Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizzaako munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo nze Walusimba Evans mu studios olunaku olwaleero programu ogikutuusaako olunaku lwa 2 nnaku z'omwezi ziri 29 omwezi gwa 8 omwaka 2023 mukulikeeyo abannyuse abakyakola namwe mugende mu maaso abafuniddemu ebirungi mu lunaku olwaleero Mukama Katonda yeebale ate namwe abafuniddemu ebizibu nyongera okubasaasira saawa emu tugenda kutambula paka saawa 2 programu Lutindo nga bulijjo olunaku olwaleero nga bwe nazze mbategeeza mabegako olwaleero mu studios nina essanyu okubeera ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye mu studios ensonga nnyingi ze tugenda okutunuulira. Dr. Kizza Besigye munnakibiina kya FDC yaliko omukulembeze naye kati munnakibiina ate era munnauganda twagala okutunuulira ku nsonga eziri mu ggwanga naddala ku ludda olw'ebyobufuzi n'oludda olukulembeze. Ensonga nnyingi sisobola kuzikwatako zonna kubanga dokita bwe tumufunidde ng'eggwanga lyaffe lino lirimu ebintu bingi naye ku lw'oludda olw'ebyobufuzi njagala tusooke tutunuulireko mabegakaawo ndowooza kati wiikisi zigendanga mu 3 tugenda okuyingira omwezi akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa omulamuzi Byabakama Simon kaafulumya roadmap 2026 era ng'abantu batandise okweteekateeka kubanga mukyala Nabbanja yagamba y'omu ku baaliwo nga batongoza roadmap eno nti kati buli kekadde omuntu okulaga ekintu kyayagala okwesimbamu oba ekifo kyonna kyayagala okwesimbamu naye ekyo kitegeeza ki? Roadmap abamu bagenda ne bagamba eyanguye abalala ne bagamba yalwawo dda abalala ne bagenda ne bagamba nti kakati lino eggwanga kakati oluva mu byokulonda ate nga batutwalirawo mu byokulonda tewakyaliwo mulimu mulala gwonna gukolebwa okuleka ebyokulonda. Naye kino we kituukidde ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza kyo bagamba beeteefuteefu buli kimu kyonna naye oludda oluvuganya lweraliikirivu olw'ensonga nti ebibiina ebivuganya gavumenti ebigiteeka ku bunkenke ebivuganya ekibiina ky'NRM okubiteeka ku bunkenke tebiri bulungi era ebibirimu si bya mulembe ng'enjogera bwe twandigyogedde. Kibiina kya DP ekyo tukimanyi bulungi omukulembeze waakyo kaakati minisita wa ggwanga aweereza mu gavumenti ya Mwai Museveni gye yali avuganya oyo mumanyi bulungi mukulu Nobert Mao era beetemamu kati waliyo DP ya Mao ne wabeereyo ne DP ya Lulume ekyo nakyo ensonga weeri awo. Ekibiina kya FDC ono ye godfather w'ekibiina gwentudde naye wano Dr. Kizza Besigye omutandisi w'ekibiina ekibiina kye nga memba ekibiina kye nga kye yakulembera tekiri mu mbeera nnungi olw'ebizze bikibaamu bye tuzze tuwulira. Ekibiina ekyandibaddewo ng'ekyamaanyi kyekibiina ekikyali ekito ekibiina kya NUP we twogerera essaawa zino omukulembeze waakyo ali Fort Portal yeebaza ku bantu okulonda n'okubategeeza nti ekibiina kikyaliwo olunaku lwajjo yabadde embalala era yateeseteese ne programs nnyingi ne roadmap yafulumye. Dr. Kizza Besigye lamusa kubawuliriza. Webale nnyo muganda wange Evans kunkyaza olwaleero era neeyanza ne radio Simba empologoma ffe mweffe olw'okunzikiriza okukozesa empewo za radio eno nange okusitula eddoboozi ne liwulikika eri abawuliriza ba radio eno. Ate era guno omwaka Dokita tuweza emyaka 25 radio Simba ebikujjuko bikyagenda mu maaso era we tukuyitira wonna nti jangu twetabemuuko mu bimu sebo ebbaluwa ejja kutuuka kidduka mangu kubanga we mwali mwatandikira ndaba nga jjo kale nno nsanyusa okubeera wano lwaleero mbalamusizza mwenna abasobodde okutwegatako ku programu eno yonna gye musinzidde okutwegatako kawungeezi ka leero era nsuubira nti
bibatambulira bulungi newankubadde embeera yo si nnyangu. Maze akabanga nga situuka ku Radio Simba, n'olwekyo mbakulisa mwenna byonna bye muyitamu, ebyangu n'ebizibu byonna mubikulikire ddala. Banaffe abafiiriddwa mbasaasira era saba Mukama yongere okubagumya. Omulamwa gw'oleese twogereko olwaleero, njagala batuwuliriza bategeere nti ebyobufuzi mu ggwanga bitondebwawo lwa bannansi baggwanga eryo, okwekolamu omulimu, okusobola okwetuusaako bye batasobola kwetuusaako ssekinoomu. So ebyobufuzi by'abantu si by'abakulembeze. Abantu bateekawo obukulembeze kubategekera ebyo bye baagala bye batasobola okwetuusaako buli omu ng'omuntu. So beekolamu mulimu ne bagamba twagala wano tuzimbe wano oluguudo, kati kubanga buli omu tasobola kubanga okusooka luyita mu ttaka ly'abantu bangi era lwetaaga entegeka nnyingi n'obukugu bungi obwetaaga okupangisibwa. Ne bagamba kati Evans y'anaategeka emirimu egyo egy'okulaba nti wano tufuna oluguudo. Kati yabalirira lwetaaga sente meka, kati buli omu yeesondemu kyenkanawa, abalala banaatuyambako mu kuluzimba abaluwa, naye ng'abantu gye kisookedde nti beekolamu omulimu. Nabagamba nti wano twagalawo kino, twagala kukola amazzi, twagala kutegeka essomero abaana baffe banaasomera, twagala kukola ddwaliro, twagala kukola kiri. Abantu nga be basalawo mu ndaba yaabwe kiki kye basobola okukolera awamu, common good, kye tuyita common good. Kati n'olwekyo abakulembeze baba bakuyamba buyambi bantu kukola ekyo abantu kye basazeewo kikolebwe. Era bo baba bapangise, babapangisa okubakolera ekyo kye baagala bakituukeko, ekiseera ekyo abantu kye baba baagala bakoleremu. Ekitegeeza ebyobufuzi, obuyinza bwonna obutambuza n'okufuga ebyobufuzi bwandibadde buva mu bantu, era teri yandisobodde kufuuka mukulembeze ng'abantu si be bamuwadde gwona okulembera kino, era twagala okikulembere bwoti, era okole bwoti, okome wano, ove wano, okome wano. So ekintu kyonna kyandibadde kitambulira ku bantu kye basalawo. Naye eggwanga ly'oyagala twogereko, okusooka terifuuka nga ggwanga lwa kwagala kw'abantu. Uganda si bannayuganda abagitondawo. Bannayuganda baali batondawo ebintu ebirala nnyo nga si Uganda. Buganda bwali bwatondawo eggwanga lya Buganda. Nkole yali yatondawo eggwanga lya Nkole. Era nga buli limu liina enkola ya njawulo ngeri ki gye litambuzamu emirimu gy'abantu. Mawanga gano gonna ne gajja ne gawambibwa abava ebweru, abazungu, ne babanga kati gafuuse mawanga amawambe, era ne basalawo nga bo nti kati mwenna mufuuse eggwanga ki limu, era mujja kutambula nga bwe nsalawo. Si mmwe nga bwe mwagala, wabula mmwe mujja kukolanga, munaakolanga nze ekyenkola kyensazeewo. Bwe ngamba nti mwe mulime pamba nga munaalima pamba, mwe wano mulime kasooli munaalima kasooli, mwe mugende mu mwanyi ze munaalima, kubanga nze neetaaga, si mmwe kye mwetaaga. So eyo ggwanga lyoyagala twogereko, eyo gye liva. Nti ggwanga eryatondebwawo mu buwambe bw'abalala, bannansi nga tebalinamu ki ddoboozi. N'olwekyo bannansi kuva olwo ne batandika okwekolamu omulimu
okuddamu okufuna eddoboozi eggwanga lisobole kubanga likolera bo si kukolera abaliwambye. Omulimu ogwo bajjajjaffe balwana nnyo okutuusa eyali atuwambye bwe yalaba nti tekikyasoboka okuwanirira ekintu kino n'asalawo akite. 62 tuuka kukwefuga. Kati bwe tufuna okwefuga ne tulowooza nti yes eggwanga newankubadde terikomyewo mu ngeri gye baaliwambamu kubanga gaali mawanga ga njawulo. Kati olwo waddewo n'okukaanya nti tuleme kuddayo mu mawanga agedda ffenna tuwangaalire wamu nga bwe twesanze. Uganda mu kiseera ekyamawanga agakkiriziganya okwegattira awamu okusigala nga gegatidde wamu mu Uganda gaali 15 era golaba ku palamenti amannya gaago agakkiriza nti kati tufuke eggwanga limu naye kati lyetulinamu lyetufuga bannansi ffe lyetufuga ye Uganda. Kati tufunye obwetwaze naye kuva 62 n'okutuusa leero teri mukulembeze ow'okuva 62 omuzungu bwagenda kutuuka leero teri mukulembeze eyali azze nti ffe tumuleese, teri mukulembeze yali agenze nti ffe tumugobye. Amini yajja bannayuganda si be bamuleeta yereeta yekka. Okusooka sina Amini Obote yawamba Muteesa. Muteesa n'agenda oyo bomu ezimutwala talaze. n'agenda Obote bomu nezimusitukiramu ez'Amini oyo yali agenze kukyala teyakomawo. Amini n'awamba. Amini yali akyali awo Bobote n'abalala baali e Tanzania ne bakomawo nga bawagiddwa Tanzania. Bomu Amini nezikola ki? Nezimutwala era teyasiibula. Obote n'akomawo gwokubiri. Tito Olutwokero oyo namusitukiramu ebbomu nezimutwala. Lutwa ne tumusitukiramu nange mwabo kati nabalimu 86 ne tubatwala. Ne wajja Museveni nakati Museveni yakyakola yakyaliwo. So ekitegeeza bannansi tebafunanga ddoboozi eryo naye kati dokita tebasalirangawo gwanga lyabwe. Yes, omwami Museveni bw'omala okujja naye ne mufuna obutakkaanya nojja waateekebwawo okulonda era abantu balonda buli luvannyuma lwa myaka 5 oluvannyuma lwa constitution ya 95. Okulonda ffe tugende mu nsiko twagenda ng'okulonda kuwedde. So si kugamba nti okulonda kwo tekubeerawo naye okulonda kwe kusalawo kubanga kugenda mu nsiko nze naliwo mu mwaka ogw'ekinaana ng'okulonda kuwedde eggwanga lyonna lyali liwuuma nga mu kiseera ekyo DP yeyali esinga amaanyi. Naye akakiiko akategeka ebyokulonda eyali akakulira yali taata wange nga bamuyita Koseya Kikira. Sekuritale we yali musajja bamuyita Sekono. Kakiiko kaali katandise okulangirira ebivudde mu kulonda. Paulo Muwanga eyali naye nga yawamba obuyinza kuva ku binaayisa. Paulo Muwanga n'alangirira nti akakiiko akategese ebyokulonda akagobye embagirawo. Ye n'alangirira. Yes. Era obuyinza bwonna akakiiko bwe kabadde kakozesa abweddiza. Era ye yekka ayina obuyinza avunaanibwa okulangirira ebivudde mu kulonda. N'atandika n'alangirira by'ayagala. Kikyatutwala mu nsiko. So si kubanga wabeerawo okulonda nti kitegeeza nti okulonda okwo kuba singa
twali tufunyeewo okulonda okutegekebwa ali mu ntebe bannansi ne bagamba tetukyakwagala vaawo ne basobola kuleetayo omulala awo osobola kugamba nti okulonda kutandise kukolaki okubaawo naye okulonda kwonna okutandika ng'omanyi ekigenda kuvaamu tekuba kulonda so omulamwa gwa 26 balangiridde road map waliwo osobola Evans okungamba nti kati waliwo mu Uganda atamanyi road map ekinagivaamu ogambye bagirangiridde oba wakyali emyaka 2 n'ekitundu ne bwe bagirangirire nga wasigaddeyo emyaka 5 wabeerawo atamanyi gye kiggweera era buli omu amanyi nti ku nkomerero anaalangirirwa ye mwami Museveni. Lwaki? Kubanga okusooka ebitongole byonna ebya gavumenti byonna nga bwe biri bifugibwa mwami Museveni butereevu. Sina kubifuga ye bitongole ye kennyini ye bitongole ebyo. So kyayagala kyonna mu bitongole ebyo kati ekitongole ekiramuzi kati kebe palamenti kebe omuwaabi wa gavumenti abanteekako emisango buli lukedde antwala mu kooti anzigalira era ye mwami Museveni ampozesa ye mwami Museveni akola palamenti asalawo amateeka ye mwami Museveni. Bwe wabaawo alowooza nti naffe twetengeredde naffe tulina kyetusobola okwogera abaali bagezezzaako mu ngeri bwetyo gye baakoma ndowooza ojjukirayo nti abalamuzi bwe bagezaako okusalawo mwami Museveni kyatayagala amagye galumba kooti era kooti kyeyali esazeewo nekikomawo. Palamenti bwelyegezaako okukubaganya ebirowoozo mwami Museveni yali tayagala amagye galumba palamenti era bye okukubaganya ebirowoozo awo kwakoma. So njagala kitegerekeka eri abatuwuliriza mwenna nti bw'obeera mu nsi ng'ebitongole kubanga eddoboozi lyembadde nkubuulira eddoboozi ly'abantu liyitira mu bitongole ebya gavumenti ebizimbiddwawo okukolera abantu abo. Kati ebitongole byonna bwe bimala okuwambibwa geza nga palamenti kubanga ffe twandibadde tusalawo nga bannansi nga tuyitira mu palamenti kubanga ffenna tetusobola kutuula mu kifo kyekimu tusalewo yensonga lwaki twerondamu abatukiikirira naye kitegeeza nti amaanyi gaffe agasalawo olw'eggwanga gali mu palamenti. Kati palamenti bwe baba tesobola kutuula nesalawo mwami Museveni kyatayagala kitegeeza nti eri mu buwambe. So ebitongole byonna bwe bimala okuwambibwa ebisalawo kubanga obuyinza bw'eggwanga buli mu mitendera ng'ena kusooka omutendera ogusalirawo eggwanga ye palamenti ogwokubiri ogussa mu nkola palamenti kyesazeewo ye executive ogwokusatu ye ekitongole ekiramula bwewatabaawo okukaanya mu ngeri ki ebintu gye bitambula. So ebitongole byonna bwe bimala okuwambibwa of course n'ekitongole ekyempuliziganya ne bannamawulire nakyo kati abantu bangi bakkiriza nti nakyo newankubadde kitongole kya gavumenti ekisasulwa omusaala naye siga eggwanga kwe lyesigama okutambula obulungi. Kati amasiga gonna bwe gabanga gawambibwa kitegeeza nti eddoboozi ly'abantu lyawambibwa mu nsoomo teririimu era kyenakugambye nti tetusitulangako ddoboozi ne tulagira nti ono mukulembeze wano bwakoma oba nti ono kati yajja tetuleetanga tetugobanga. Kitegeeza nti tulina ddoboozi erisalawo ngeri ki
gye tuddukanyizibwamu ng'eggwanga. Bw'oyogera bw'otyo naye ebigambo bye byayogera mwami Museveni ng'aga nti mu mwaka bwe guti bino abeeyita eb'ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti tebijja kubaawo era yena n'ekiseera n'akiwa essaawa zino we wali kati okutandika okugugulana ebibiina ebyandibadde birwana ennyo okulaba nti nno tutuuka ku ssa eriga nti ono gwe twagala kati gwe ekiseera kyo kiweddeko vaawo tuleete omulala. Essaawa zino nabyo biri mu kukubagana. Kino tekiwa mwami Museveni kweyongerayo ku nsonga eyo okwetaaya mu buli kimu. Kutegeera nti eggwanga bwe litabaamu maloboozi g'abantu agasobola kyenagambye nti buli kimu kyonna kitandikira wansi eri n'ebibiina nabyo tebijja kubaawo kubanga abantu bwebanga tebalina ddoboozi tebasobola kusalawo ebibiina byo binaabeerawo bitya. Awambye eggwanga ekintu ekirala ekikulu ennyo kyawamba byanfuna bya ggwanga. Awambye eggwanga lyonna afuga eggwanga yafuga obugagga bw'eggwanga. Awamba eggwanga awamba bugagga bwa ggwanga n'enzaalisa y'ebyobugagga mu ggwanga eba mu buwambe. Era y'ensonga lwaki olwaleero buli munnayuganda yenna okuggyako oyo mwami Museveni gwakkiriza alaajanira mu bwavu era bw'akyagala obeere mwavu omusinze nga Katonda alyoka akuweeko kanaakuwaako konna. Era nakati obawulira bakubanga labi nti yatadde obusente bwa parish model. Abantu bali mu parish model beekulaakulanye kitaffe era nga eggwanga lyonna aliddukanya ng'amaka ge era omulira yenta kati buli omu amuyita jjajja agamba kati batabani bange bazzukulu musirike nja kubategekera. Eggwanga si bwe litambuzibwa bwe lityo. Eggwanga teritambulira ku nkola ya famire nti waliwo nannyinimu nti yalitambuza. Nedda buli omu kobe muvubuka kobe musajja mukulu mwina ddoboozi erikola ki eryenkanankana mu kutambuza ebyobufuzi. Ekyo kyekitali wano n'olwekyo kyobuuza ekyebibiina by'obufuzi bwe tubanga tetunafuna embeera y'eddembe mu ggwanga n'okuba na obuyinza mu bantu n'okuba n'eddembe ery'obwerange abantu bonna lye beeyagaliramu nga lyeddembe erikukkiriririsa okukuba olukuŋŋaana w'oyagalidde ekitasoboka mu bibiina bya bufuzi leero nti abakkiririza mu bibiina tebasobola okwesondamu ssente ezinaddukanya ebibiina okusooka na wano n'okuba nazo tebaziyina kubanga nakugambye nti ebyenfuna byonna biri mu buwambe. So ebibiina binaabaawo bitya nga tebiyina ddembe, tebiyina buyinza, tebiyina ekisobola okubitambuza. So bijja kutambula nga awambye ensi bw'ayagala bitambule bokka. Kyatayagadde tekijja kubaawo. Ekiriwo kati kwagala kwe ebiri mu bibiina by'obufuzi. So y'ensonga lwaki bijja kuwalirizibwa okukolera ye byonna. Era kye yali ategeeza nti okutuuka mu mwaka 2021 byonna bijja kubanga maze kubisaanyaawo kubanga akiraba nti tebisobola kweyimirizaawo waatali kyategeeza era kyekigenda mu maaso. Ku nsonga eyo ebibiina olwedde tutegedde nti ye ayagala bitambulire ku ntoli ze dokita. Kiki munnayuganda kyeyandyetaaze okukola munnabyabufuzi kyeyandyetaaze n'amaloboozi ng'agago n'ag'abalala bwe mugafaanaganya ne munnayuganda yenna okusobola okulaba nti nno kino kivaawo? Evans ntuuse wano nga nva mu lukiiko
olubadde ku hoteli ya Africana olubadde lujjukira emirimu y'omugenzi eyali omututumufu ennyo mu byobufuzi Paulo Kawanga Semwogerere nga tanafa yali yatandikawo omulimu gwa kugatta amaloboozi n'abantu bonna ab'ebyobufuzi ebyenjawulo okulaba butya bwe tusobola okwekolamu omulimu ogwawamu okutondawo embeera ey'obwenkanya mu ggwanga ebyobufuzi mwe bisobola okutambulira kubanga ebyobufuzi tebisobola kutambulira mu buwambe so tufuna tutya embeera ey'obwenkanya n'emirembe olwa bonna omulimu ogwo gwe yatandika era n'olwaleero wabaddewo si kugujjukira kyokka wabula n'okulaba ngeri ki gye tugwongeramu amaanyi newankubadde eyagutandikawo yagereza kyentegeeza nti olutalo lwe tulina okulwana okusooka ffenna kobe wa kibiina ki kobe wa kibiina ki kobe tolina kibiina kobe olimu NRM yennyini bw'obanga oyagala eggwanga ettebenkevu ery'emirembe erikulaakulana ate nga likulaakulanira buli omu omulimu gwe tulina okusooka okwekolamu gwawamu nga tetweyawuddeyawuddemu nze ndi wa kino nze ndi wa langi bweti nze ndi wa langi bweti era ng'ekyo tekitwaliramu na bannabyabufuzi bokka wabula abantu bonna kobe munaddiini kobe munakibiina kya bwannakyewa kobe muntu wangeri endala yonna kasita owangaalira mu ggwanga Uganda owangaalira mu buwambe kikukakatako ffenna awamu okwekolamu omulimu tusooke tununule obuyinza bwaffe nagambye nti bwawambibwa okusooka omuzungu naye naguno newankubadde omuzungu oli yagenda abazungu abaddugavu be basigala era nga bawambye eggwanga lyaffe y'ensonga lwaki emmundu omuzungu ze yakozesa okutuwamba n'olwaleero ze zikyatuliko ezitulugunya ezitubuza emirembe n'olwekyo ffenna awamu okusooka tulina okwekolamu omulimu ogw'okulaba nti obuyinza mu ggwanga lino ddala ddala butuddidde nti era ffe abasalawo bw'oba tolina buyinza bwa kusalawo kitegeeza nina akalulu tokola ki tokalina akalulu nkola yakulaga obuyinza bw'abantu waliwo ekkuba eddala omuntu lyayinza okukwata okunoonya obuyinza bwe nga okwegatta nakwakumaze n'agala kati lino kkubo ddala bayinza kukwata kubo ki so bwe tumala okwegatta kye tusobola okukola okwetaasa kiba kyangu naluli era nakati mbadde ntegeeza banaffe be tusinkanye nabo tine bwe twagenda mu nsiko era twali twagala twegatte tulwane era twalina okusooka twegatte tulwane era mu nsiko tewaliyo wa kibiina kimu wali aba DP wali aba UPM mu kiseera ekyo nze nali wa UPM wali aba UFM wali abaki abaamini abaali bagenze ba Moses ali Juma Orisi bani bonna baali mu nsiko nga era twetaaga okwegatta tulwane naye mu kiseera ekyo omulimu ogwalabika nti gunaataasa gwali gwa kulwana na mmundu olwaleero waliwo endowooza za mirundi ebiri waliwo abalowooza twegatte tulumbe ffenna mu kalulu waliwo endowooza eyo ndowooza eyo nze tokaanya naye eyo kubanga akalulu nga bwe nkugambye tukalabye wano myaka gino 35 akalulu tukalabye n'engeri gye kategekebwamu akalulu bwe kategekebwa mu bitongole byonna nga biwambe nga bwe nkutegeezezza kitegeeza nti gw'ovuganya naye yategeka yanaabala yanaalangirira tasobola kukulangirira gwe ate nga naye yesimbyewo ako tokkiriziganya nako so nze ndowooza tulina okwekolamu omulimu mu ngeri ya njawulo etali yakalulu yeruweeyo eyagoba omuzungu tetwamukubako kalulu agende
Muzungu twamulwanyisa wano nga tetutegese kalulu nga temulimu na mmundu abamugoba temwali mmundu Augustine Kamyawana abaali bategeka zi boycott naki tebalina mmundu tebagenda na ku street bakunga abantu okwekolamu omulimu temugenda ne mugula bintu byabwe tulabe gye banajja sente temugenda ne mukola kino so tusobola okwekolamu omulimu nga terina afulumye kugenda ku street abatukuba amasasi tusobola kwekolamu omulimu n'akalulu ke bagamba nti bajja kukategeka kabayambe okuwamba ensi bakekwekemu nti mu kuwamba kwabwe ensi nako tusobola okukagaana okubeerawo yes n'akalulu tusobola okukagaana bwe tukkaanya nti akalulu tetujja kukkiriza simanyi bayereeta ebipapula simanyi byaki tugende tubayambeko mu kujjuza ebipapula bino nabiri n'okutambuza bino nabiri tetujja kukkiriza akalulu tekasobola kubaawo anaaba taweereddwa mwaganya gwa kutuulira ddala kuba buli ebitegekebwa tebiriyo tasobola abantu nga basazeewo tetukyayagala kati abantu ntudde nga mbagamba singa tusalawo ffenna ng'eggwanga nti n'enkya va ku byakalulu n'enkya tetujja kukkiriza muntu yenna kutambula gwanga tuligaddewo Dokita ebintu abantu babigezaako era kwegwe kennyini nga gw'obikulembera era n'obyekolera wekka kaŋŋambe bwentyo abalala ne bakutunuulira butunuulizi kati ebintu biri bisatu ekisooka nakati basobola kubitunuulira butunuulizi ekisooka kwe kulaba nti buli omu ategedde embeera gy'alimu n'ekyalina okukola okwetaasa nti buli omu ategedde okutegeeza buli omu sigwe mulimu omwangu omuzungu yatufugira emyaka 7 tulowooza nti abantu baali bamwagala tulowooza nti abantu tebagezaako ebintu byanjawulo naye kyatwala ebbanga eryo lyonna of course mu kiseera ekyo empuliziganya yali ntono tewaaliwo masimu tewaaliwo motoka ezaali zitambuza abantu tewaaliwo ki nolwekyo olw'empuliziganya entono kyali kisobola okutwala ebbanga ddene naye kati njogerera wano ku mpewo za Simba ali Bunyoro awulira ali Bunyoro eno eya Bukeddi naye awulira ali Masaka awulira so empuliziganya engeri gyeri nnungi tusobola ffenna okutegeera mangu ate okusinga bwe kyali edda ne tutegeera nti embeera y'obuwambe tetujja kugivaamu nga tetugirwanyisizza ekyo abantu bwe basooka okukitegeera nti yes tusobola okugyejjamu naye nga twerwanyeeko ekyokubiri nti mu kwerwanako tulina okwetegeka ng'abalwanyi bonna tulina okutegeka ebibinja njagala tusooke tuwumulireko awo katono nnyo wenjagadde okubuulira nti kukubuuza era n'oleeta ekibinja mu kibinja nze nandirowoozezza mbadde ndowoozezzaamu era nga ntegeeramu abakulu abatukulembera muwe mubanga waggulu muwetegese bulungi era nga buli omu asobola okuwuliziganya munne ekyo kisoboka okukolebwa naye kati ekitaliiwo kyenjagala tukomewo okiruŋŋamye n'oluvannyuma tweyongereyo ampuliriza omulungi puroguramu Lutindo tukomyewo Walusimbi Evans nina retired Colonel Dr. Kizza Besigye munnakibiina kya FDC Dokita wetuwunzikidde ng'otegeeza nti tulina okuba n'ebibinja ebiwuliziganya olwaleero ekibinja kya DP kyekutudde ekya FDC nakyo kiri ku ndebeerobero bw'otunula mu kyakajja ekya Nuupu ekyo naye waliyo ekyo okwerumaaluma n'ebirala bino ebitonotono empuliziganya eyo waggulu bw'ebanga teriiyo eno wansi munnayuganda okwagala okutuuka ku kyoyogera anaasobola okukigula n'ateekamu amaanyi ge n'obulamu bwe nga bwe mwakikola mu 8 so okusooka Evans njagala otegeere nti ebbanga lyonna wosanga abantu abatono nga bawambye abangi ng'obuyinza bw'abangi abatono be babulina bukozesebwa abatono n'ebyabangi ebintu bikozesebwa abatono be babyeyagaliramu abatono abo tebalyagalako n'akatono abangi okwegatta n'okwekolamu omulimu
kwakwetaasa. So bajja kukola kyonna kyonna ekisoboka okutematemamu be bawambye, okubazimbamu emivuyo n'okukoonagana okwenjawulo, abantu mu kifo ky'okutunuulira abawambye ne beetunuulira nga olaba munno nti yekizibu, era musaanye n'okulwanagana nga temumanyi nti mwembi muli bawambe, muli mu kkomera. So byonna bino byenjogerako ebyokwetaasa kwejja mu buwambe tujja kubiyitamu, tujja kubikola newankubadde abatuwambye nabo bajja kusigala nga bakola buli kimu kyonna ekyokulaba nti tetwegatta. So we banakoma okutusinza okutuukiriza ekigendererwa kyabwe ekyokulaba nti tetwegatta, we tunaakoma okuwangalira mu kkomera, we tunaakoma okujemera n'okulemesa ebyo byonna ebituteekebwamu okutwawulayawula ne twegattira ku nsonga, we tunaakoma okwejja mu kkomera amangu. So kino kitegeeza nti tetusaanidde kulowooza nti waliwo akaseera n'akamu we tutajja kulaba okweyawulayawula okuli mu bantu ffe abali mu buwambe. Naye ebintu biri bibiri. Okusooka nagambye nti byonna ebyobufuzi bitandikira wansi mu bantu, era by'abantu, era bigasa abantu abo. So abantu bwe bamala okutegeera abakulembeze mu bantu temujja kubazanyirako. Bo bwe bamala okutegeera kati basobola okujjukira nti ffe abeetwala nga abakulembeze oba abeeyita abakulembeze, naffe osanga nga tuyina ebigendererwa byaffe ebyenjawulo ebitakwatagana n'abantu bye baagala. Naffe tubaako ebyaffe bye twagala tuyiseewo, era ebbanga eringi, in fact y'ensonga lwaki amawanga gaffe gasigadde mu mbeera ey'ennyamiza gye tulimu olwaleero, lwakuba abandi badde bakulembeze ate tebawa bukulembeze lw'abangi, bakola byabwe. In fact ndowooza ne Honorable Kyagulanyi yakikubako oluyimba. Misleaders, abandi badde leaders, bali bafuuka misleaders. Abantu abangi mu be tuyita bakulembeze bwe batyo. Ensonga lwaki abalina okuteeka abakulembeze ku nninga okulaba nti bakola ekisaanidde bantu aba bulijjo. Garanta wenkola etambulira ku kwagala kw'abantu, bantu bennyini, si bakulembeze. Mukulembeze bw'atandika okutagala ng'abantu bamusitukiramu, kyekifuula omukulembeze okusigala ku mulamu ebbanga lyonna. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo, era kyekindeeta no ku mpewo zino twogere eri abantu bonna, abantu batandike okuwaliriza abakulembeze okukola ekisaanidde ku lwabwe. So ffe waggulu bwe tubanga tulemeddwa okwekolamu omulimu, okwegatta okukola ki, abantu balina okubanga nabo batulwanyisa. Mwe kyemukola kyekyo tekiriiyo, oba ne gwe balaba nti ono byakola si bye ebibayamba ne bamuvaako ne beegattira ku ekyo ekisobola okubayamba. So ebintu biri bibiri. Ekisooka kwe kulaba nti abantu bategedde, eyo ye garanti yennyini, kulaba nti abantu bategedde, era nabo tebatudde bakola omulimu gw'okulaba nti abakulembeze bali ku nsonga entuufu. Eyo gye tuyita active citizen, munnansi eyeekolamu omulimu, si munnansi atudde azinze emikono. Bw'oba munnansi ng'otudde ozinze emikono ojja kuba muddu.
ekyokubiri be bakulembeze neeno waggulu abayina endowooza gye balaba nti yefaanana okwegatta balina endowooza y'emu ku ngeri ki gye basobola okumalawo ebizibu ebiriwo ne beegatta. abo nabo kikulu nnyo baleme kulinda nti baligatta abantu bonna, kubanga ebibiina by'obufuzi ne betulwanyisa nabo bakola ebyabwe, nabo ne beeyisa nga bakulembe, nabo abalina ebibiina ebivuganya naye nga byabwe nabo basobola okubeera mu ngaera bwogambye nti n'ebyaliyo by'opposition nabyo bagenda babiwamba. So ojja kusanga Mao naye agamba nti opposition bwayita ba opposition naye omusangayo ate neeno nga gyali. So ekikulu kwe kulaba nti abo abatono ne bwebaba babiri ne bwebaba basatu abalaba nti bo kino ekinaabajja mu kkomera kyakwegatta n'okutegeeza eggwanga lyonna enkola enatujja mu buwambe, tukole ekyo, tuleme kulinda nti abalala bonna baliba ku mulamwa tulyoke tuve mu kkomera. Neeyanzizza olw'ensonga eyo. Dokita, mukadde akatono ke tusigazaayo, njagala okwogerako ku nsonga y'abagabirizi b'obuyambi ne gavumenti ya Uganda. Amuno mwe muli World Bank ku buyambi bwe yagambye okusooka okuggyawo olw'etteeka eryayita. Simanyi komenti yo munnayuganda yandyagadde ogiwulira, nabiki ensonga z'obirabamu, engeri World Bank gye tubadde tukwataganamu byebadde eyamba eggwanga n'ebyo bye yasazeewo okukola. Ensonga y'ebibiina nga sinagita ndaba nti kati era nga bw'oyanjudde road map yiyo baagifulumya. Muhoozi mwana wa Museveni abadde atalagala eggwanga atambula, agamba ye agenda kwesimbawo 2026 standby generator nti uyo wa standby. Kati nalabye programu ya Honorable Kyagulanyi olwaleero ali Fort Portal atambula. Kansuubire nti abaagala okwejja buwambe bwe twogerako nti tunakitwala nga kikulu mangu okwekolamu ekyo kyembadde njogerako nga tebanaba abalala okutuzimbira message nti akalulu kaako katandise, ono afulumye, ono ali eno, ne batuzimbira okukoonaganeera, kubanga abakuumye nga bwe nagambye abatukuumira mu kkomera ebbanga lyonna baagala tubenga mukoonagana. So nsuubira era nsaba abampuliriza bonna ab'omu bibiina ebyanjawulo tukitwale nga kikulu okwekolamu omulimu gwa ngeri ki gye tutambulamu etaatuleetere ate okunafuya ekyokwejja mu kkomera mu kifo ky'okukyongeramu amaanyi. Twekolemu omulimu nga obudde bukyali. Essuubi olirina olirengera nnyo kubanga oli mwetegefu ku buli anajja tutambule, kubanga abatuwuliriza njagala mutegeere nti nze najja 86 ne mwami Museveni kuva mu nsiko. Mbadde wano emyaka gino gyonna sirabanga Museveni n'amaka ge agawamba Uganda oba kye batambuliramu kye bayita NRM, naye ekyo nga kyakutambulira mu butambulizi. Sibalabangako nga banafu nnyo nga bwe bali olwaleero. Aga Katonda sibalabangako n'akamu nga balina obunafu obwenkanankana ne buliwo olwaleero. Era na buli omu yenna atunuulira ensonga bwe zitambula mu ggwanga yandibadde alaba obunafu. Okusooka ti olwaleero akulembedde ensi erina ikonomi eri ku ttaka. Era nti mu kubeera ku ttaka omwo bali bafulumya budget
y'obutabalika 53 naye nga balowooza kukuŋŋaanya butabalika 2 mu misolo endala nga tebamanyi bwakuzijja bibadde bikyali awo ne gye baali baagala okwewola ne bagamba ti nedda tetukyabawoze ssente. So ebyenfuna bibeera mu mbeera bwetyo omanya nti owedde abantu embeera ze balimu mu ggwanga lyonna, abantu okwekyawa kwe batuuseeko, buli omu n'omukadde n'omuvubuka n'omukyala n'omusajja, abantu bonna beekyaye mu ggwanga lyonna. Abantu abo tosobola gamba nti okulembera eggwanga ng'olinamu amaanyi nga mwe muli n'abajaasi nno okwekyawa kwennyini. Jjukira baabalimbye emyaka kati gigenda kuwera 4 bakyasula mu busiisira, osanga akasiisira kamu kali mu famire 3 tebalina kye balya, baana tebasoma biki. So obunafu mwami Museveni olwaliro bwe yeetisse abulwako bubulwa asindikako katono. Yensonga lwaki tetusaanye ate kwekuba ndobo ne tutandika okukola kwekubakuba ng'ekyokukola weekiri nga omukisa weeguli ogutasangikanga ogw'okugjawo obwannakyemalira Uganda n'etambula mirembe. Obuuzizza World Bank. Obufunze Dr. Akadde. World Bank twandibadde nga tetugyogerako singa twalina wano bye tukoze ebyandibadde nga bituyimirizaawo. Myaka 4 kati mwami Museveni kumpi gy'amaze mu buyinza, amawanga gonna g'owulira agasituse kuva mu bwavu gakozesa kumpi kimu kyakubiri ky'emyaka egyo. Z'owulira zi Singapore, Malaysia. Twali tubasingira ddala. Ku independence twali mu lulengo kumpi lwerumu. Naye kyabatwalira emyaka 25 kufuuka first world. Kati nabo bawola. Babuukula. Tebakyali mu kwewola. Kati ate nga tebalina bya bugagga ebiringa ebyaffe, ebyobugagga ebyomutaka, ebya environment, ebya climate, ebyaki byonna bye tuyina tebalina bo. Naye basobodde okwekulaakulanya mu ngeri eyo. Ffe wano abalina ebyobugagga ebiyitirivu tulinze World Bank, era gwe mulamwa World Bank enaatuwa ssente teetuwe kubanga tulemeddwa okwekolamu ekye twandibadde tukola okwejja mu bwavu ng'eggwanga. So mwami Museveni gumusinga okusanga kati nga tamanyi kyakukola, yandibadde tali mu mbeera gy'alimu olwaleero. Omusango gwo gwennyini ndowooza gwesala gwokka nti kyafuna kyasaanidde kufuna abonaabone nga talina kyakozesa, n'emisaala gigenda kumulema nno okusasula. Waliwo egitannaba kubanga kkooti eyafulumye okunoonyereza kwennina kwa abakozi bokka naye emirimu teginnatambula. N'emisaala gyennyini gigenda kumulema kusasula kubanga emyaka gyonna 4 agimaze mu kubba eggwanga ne likalira, nga abantu bonna abandibadde balina emirimu gye bakolera eggwanga bonna babanafuya kubanga ati abagagga be twalina wano, zibanka ze twalina wano ez'abannayuganda, ebyo byonna byasaanawo olw'enkola eno. Bannansi abaali basobola okwekolera baali balina n'enkola ezibasitula eza cooperative union, obwegassi bw'omukuzaalisa ebyobugagga, ebyo byonna yabisaanyawo nga asuubira nti abantu bwe baba naanafuwa mu byenfuna tebajja kumusitukiramu nga bamuvunaana byatakoze obulungi. Kati byonna ebyo byayonoonye bye bikomyewo okumusalira omusango ogumuliko olwaleero. Era World Bank ndowooza egende mu maaso etusalireko ddala oba oliawo tulifunamu akategeera mu mitwe gyaffe tusobole okweyimirizaawo ng'eggwanga mu kifo ky'okubanga ebbanga lyonna amaaso tugatunuzza wabweru. Siibula abawuliriza Dokita.
saawa zituweddeko bwe ziti nga ndabye akadde katuggwako ebintu mbadde na bingi era nange era gubadde mukisa gwakumpa okwogerako nammwe n'olwekyo neeyanziza olw'okufuna olw'omukisa ogwo. Banaffe njagala mbategeeze nga mbasiibula nti ebintu byonna bisoboka, naye bisoboka nga tuzukuse ffe kennyini ne tutegeera obuwambe bwe tulimu era nti kisoboka okwejja mu buwambe obwo, naye nga buli omu ayina kyakoze. Nabadde ngenda kutegeeza ngeri ki gye tuzimbamu obubinja ne tubuteekamu empuliziganya. Nja kuddira tujja kudda okuttaanya ensonga zino. Naye mbeyanziza banaffe mwebale nnyo, mbasabira Omukama ayongere okubayisa mu mbeera enzibu zino zonna zetulwana nazo. Omukama abeere nammwe. Ampuliriza omulungi, katutunuulire embeera nga bwetambula. Dokita nja kubeera naye mu bwangu ddala ayongere okutubuulira, kubanga bw'otunuulira embeera ekyali mu kibiina kye wakyaliyo okukwasaganya awamu okulaba kiki kinaatambula. Abali mu DP nabo bakyali mu mbeera bwetyo, abali mu byobufuzi mu mbeera mu ngeri ez'enjawulo, mu bukulembeze obw'enjawulo, byonna bwe tunaamala ate okulaba ngeri ki gye bitambuddemu. Dokita ngenda mukomyawo ate ayongere okutuwa eneebeera pulaani B. Kati tekyali ne B pulani musule bulungi.